nga bwe mumanyi mu nsi buli omu ku ffe aluubirira okubeera omuwanguzi, era abantu bakola ebintu bingi bye balowooza ebinaabatuusa ku buwanguzi. Abamu baba baagala nsimbi, abamu baba baagala kitiibwa, kumanyika. N'obuwanguzi bujjira mu mbeera za njawulo. Oli ayinza okufuna obuwanguzi oba mu mizannyo oba mu kuyimba, naye obuwanguzi bwonna obwo buseebengerera. Ekiseera kituuka ne buggwaawo, n'ensimbi abantu zitera ne zibaggwaako. Oluusi oba n'ettutumu nalyo ne liggwaawo. Ekitaggwaawo bye bigambo bye twogera. Ekintu ekitaggwaawo bye bigambo bye twogera. Era waliwo n'olugero lw'Ekiganda olugamba nti emmeeme etafumba bigambo ekwogeza munno ky'atalyerabira. Ebigambo bisobola okuba eby'omutawaana okusinga ensimbi oba ettutumu. N'olwekyo oli bw'asalawo okutereeza embeera, nsuubira nti ajja kwogera ebigambo ate ebitereeza biri ebyasooka. Ekyo kirungi ku lulwe ng'omuntu n'abaana be n'abazzukulu be. Kirungi ku lw'Obwakabaka. Frank Gashumba nze mulaba nga Muganda ne bw'aneeyita muvandimwe, naye ye Rwanda kyajja atandika okugendayo. Akulidde wano Kalungu. Era eby'ennono ddala by'amanyi bya wano bya Buganda. N'olwekyo nga ye omwana wa Kabaka kirungi okujja okutereeza embeera, era nakusanyukidde nnyo olw'ensonga eyo.